olukwe mulumanyi kati nedda musembere nje ndubawe share the video. Olukwa abakulu babadde bateekedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lubadde lwa mutawaana nnyo. Kyagulanyi Robert Ssentamu abadde mbuzibu obutagambika era singa teyafuna bamubagulizaako ku lukwe lw'abakulu bano nga babaddemu abanene okuva mu kibiina kya National Unity Platform ababaka 25 abaamuvaamu edda naye nga bakyerimbise mu kibiina bagamba twalondebwa ku kkaadi y'NUP tetusobola kweyanika mu ssaawa zino. Babadde bamulukira olukwe olunene nnyo era Mukama Katonda wa Kyagulanyi akyali mulamu. Basobodde okumubikkako akasubi n'atebuka abalabe bano n'agwa mu lukwe lwabwe. Lubadde luvugibwa Mwami Museveni naye nga luvugira ku abo abali mu kibiina ki National Unity Platform basobole okusensera nga tewali asobola kubateebereza nti basobola okubaako kye bakola. Kyova olaba Mukama Katonda bw'aba nga tannakuvaamu omulogo ne bw'aloga aba yeerimba. Olukwe olubadde lupangibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu luluno abakulu baluguddemu dda. Olubadde wakati wa Museveni Mpuuga ne Katikkiro ne gurupu yaabwe mumanyi olukwe lwe babadde balina eri NUP His Excellency Kyagulanyi ne bannayuganda. Olukwe mulumanyi kati nedda musembere nje ndubawe share the video. Share the video. Ulira waliwo ba MPs bemulaba abali emabega wa Mpuuga n'abamu abatannavaayo abaali ssente abantu bali 24 be babadde batandikirako era Ssekamwa waabwe abadde Abedi Bwanika yeye yasalawo ng'agamba ya tusobola yinzo tukubako ekifuba ate Abedi Bwanika webale kutubuusa Abedi Bwanika gwe wiso bulowa bwe watuleetako obulevu twagenda okubagwe ne tukwa akuba embwa abanoonya mukama waayo twakubagwe nga tunoonya Mpuuga tukubye Mpuuga nga tunoonya supiika kati olwaliro parliament bagigadde simanyi sign die yabagambye mugende till further notice. Chicho tugalawo the fires are too much, put the ears on the ground and hear what is on ground outside there. Wabadde luzunguruka n'abagamba bannaye parliament yagigale tebamanyi ddiro baddamu bayita yabagambye omuliro guli outside. Ulira soka go ulire plani yawe ya 26 ebadde etya. Plani yawe ya 26 ebadde bweti kubanga abantu baludde nga bakolera Museveni nga tetumanyi naye Mukama yeebazibwe omulabe wo tomukuumira wala muleete wano His Excellency webale kubanga bwe yabasoma bonna eri neeno yamanya ekyokukola. Bampuuga baludde nga bakolera Museveni naye nga tetumanyi bannange ekiri munda. Bannange bannayuganda His Excellency yatuwa eggwanga lyaffe temukkiriza eggwanga lyaffe okuddamu bagendako mulinyweze fire. Kasita social media bagiwulidde ng'ebali mugumba bannaye otwala otidde kika 5 nga tonnabakolayo post data wataddeko wangi wakiri ebigambo bibiri nti Anita Amongo must go. Kati kambabulira abantu abafuga parliament speaker ng'akolera ku advise za Mpuuga ne Sseggona be batambuza parliament abantu aba era ligo gundi yonna gy'ayagala abo be bagimuwa. Mwalabye ekifaananyi ekyatambudde nga ava mu mmotoka gundi Sseggona ne Ssemujjuŋŋanda nga bajjula kumusitula madamu Speaker si kulwanga alinnya ku ttaka ne bamukimako mu mmotoka. Sseggona Mpuuga be bafuga parliament nga messenger boy boroboyi waabwe messenger boy gwe batuma bwati akuba midi ye Magogo yakuba midi yabizeno bano be bayambako be batuula ne bamubulira engeri gy'asobola okugoba zaake ku kakiiko.
bwe baba baagala bakolagane naye parliament namba netulangeze ku disikasinga zaake ne bamukuba scandal after scandal ovumye ekinyamatama ovumye ekinyamanyuma ovumye ekinyamabeere ovumye ekinyamanyuma ne babeera ku ebyo buli saawa kinyamanyuma parliament namba balina bukyayi balina obundaazi bakedde ku maca ne banaaba ne basenya ne balya emmere eyo kya ne bajja ne batuula ku tebo bonna ba honorable MP ku discussinga kinyamanyuma leero balina omusajja kantuntu ali eyo naye bannange kantuntu senga kantuntu bannange musajja gwe senga ojja omuliro n'ojja omuliro n'obumbujja bubumbujja nga mmese n'obumbujja bubumbujja